Kuba kyeyomulala ategerekeseko aga Ronald Mugisha yafiiridde mu mazzi mu kibuga Dubai. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kupije daneza kakoli omulonji atombodde nkwanirizaako mukadde kano kennyina era nga sijja kwerabira kwebaza gyonna gy'otuusako engalo eyo gy'osinziira. So ng'ate n'enkuba kyeyo eyali amanyiddwa nga Derek yafiira mu ggwanga eryakata omubiri gwe kyaddaaki gwatuusiddwa mu ggwanga Uganda olunaku olw'eggulo wakati mu miranga n'okwazirana ewaabwe gye yaziikiddwa. Bannayuganda 6 wamu n'abakongo 8 nga kuno kuliko abakyala 4 be basindikiddwa mu nkomyo gye bajja okugibwa batwalibwe ku kalabba oluvannyuma lw'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka obw'enjawulo omuli n'obubbi. Bano bagambibwa nti emisango gino bagiza wakati w'omwezi ogwokuna n'ogwomunaana omwaka guno gwennyini era nga mu bubbi bwe baakola baamenya amaduuka, babba abakungu wamu n'okubba bano abakola mu ssente. Kigambibwa nti mu kubba abakungu babba ssente eziwerako ddala $10,000 ng'omwe mwali ne ssente endala eza Congo emiliyoni 7.6. Oluvannyuma lwa kkooti okutuula enfunda eziwera bano emisango gino gibasse mu vvi ne bakakasibwa nti baagiza era nga baakuteekebwa kalabba okusinziira ku mateeka oba ku ssemateeka w'eggwanga eryo. Ebyo byonga bikyali awo ye Sergeant Godfrey Kisitu Sulambaya ngono yali nazirwanako era nga yaliko mu National Resistance Army okuva mu myaka gye egy'obuvubuka era nga yagetingako recognized by omukulembeze w'eggwanga n'aweebwa omudaali gwa Nalubaale. Bw'atyo yanakuwaza abangi oluvannyuma lw'okulabibwako nga ali ku street kati yafuuka bega. Weewaawo abamu bagenze mu maaso okubanga bagamba nti oyo mulina okumwegendereza yandiba mbega. Ekiri mu Uganda Airlines buli lunaku kyongera kusajjuka. Yes, ekisa kineguka wetwogerera abadde head of flight operations omukramanyiddwa nga Captain David Kawesa yagobeddwa naye ng'okusinziira ku bimugobeza kigambibwa nti abadde complicated and hard to work with olw'ensonga nti abadde alinanga standards kwayagala batambulize emirimu mu kampuni ya Uganda Airline nga ngeri gyagala babitambuzeemu ayagala bitambule nga bwe byatambulanga ng'akyako kolera e Canada kubanga yakolerako e Canada atenga yewali ayinayo n'amakage. So ne ku lw'ensonga eyo bw'abadde aleeta ku magezi ago wano ekyo kikiganye ne kitasoboka ne bamulabanga omuntu ali complicated okukakana ng'akalubiriza abakozi abamu bw'atyo n'abeera ng'ate awummuzibwa. Omwami ono yakolako ne East African Airways ate n'akolako ne Saudi Air okumala emyaka egiwerako ddala 20.
bo abawangalira ebutalejja amataba gazzemu okuba nga ate gabatataaganya era nga wetwogerera aba Red Cross bagezaako kubanga bakola ekisoboka okulaba nga bataasa abantu bano naye nga go amazzi gasazeeko dda ennyumba ezisinga obungi. Bino bizze bibaawo almost buli mwaka olw'enkuba efudde embe ennaku zino eyo yembeera ate eri side yayo. Wadde nga tuze tulaba ebimotoka by'amafuta bingi ebigwa abantu ababa beesomboddewo okusomba amafuta bwe batyo ne bakafiiramu oluvannyuma lw'ebimotoka bino okukwata omuliro. Ekyo tekinnaba kubanga ate kirobera abalala okuba nga ate bwe balaba ebimotoka bino nga bigudde babyeyunira basobole okuba nga bafuna amafuta ag'obwerere. Ekimotoka kino kyagudde mu disitulikiti ya Oyamu wabula nga ate namungi w'omuntu eyeesombodde okuba nga yeefunira ku mafuta ag'obwerere yakanze abangi ababadde balabira ku mikutu migatta bantu ne bayongera okwewuunya abantu engeri gye batayiga oba gye batatya. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo agenze maaso okuba nga ate afuna okutiisibwatiisibwa okuva ewa General Rashande okuva wali eri mu lw'emiyaga. Yamutegeezezza nti asinga kamutanda n'agenda maaso okuba nga yeesimbawo ku bwannamunigina oba ne yeeyunga ku kibiina kya NUP amuvuganye ajja kuba nga ate akifuuwa akizza munda. Agamba nti ebbanga ddene NRM lyegenze maaso okuba nga ate emubeererawo so keekadde okuba nga ate amweyungako akolere wansi we so si kumuvuganya oba okitegedde. Jjukira nti omukulu teyakkiriziganya n'ebyo ebyava mu kulonda era nga yagenda maaso okuba nga ate asaba akalulu kaddibwemu ate ng'era ebyavaamu still tebyamuwa kaseko ku matama n'ategeeza nti kagwake keetonye ajja kuba nga ate yeesimbawo oba bwannamunigina oba aneeyunga ku kibiina ki agamba nti alina okudda mu kalulu erw'emiyaga. Ate nga ye BMF radio presenter amanyiddwa nga Caroline Namara ng'eneri Bushena bw'atyo ye yagobeddwa bakama be era ng'onabadde akola program emanyiddwa nga Family Affairs okitegedde. So bwe batyo ne bamuyimiriza oluvannyuma lw'okuba nga ate yavuddeyo n'alangira nga bw'agenda okwesimbawo ayagala kubeera mubaka mukyala okuva mu disitulikiti eyo naye ng'ono agamba nti baamugobedde ku ssimu baamukubidde essimu ne bamuwummuza ng'ate tebannaba nakola ki kumufeesingako maaso ku maaso. Teweerabira nti boosi we amufuumudde ekifo kyennyini kwayagala okwesimba boosi kyalimu essaawa eno. So ng'ate ekitongole ekirambika n'okulondoola ebifulumizibwa ku mpewo ki Uganda Communications Commission kiyite UCC kiweze okuggyako license omukutu gwonna ogw'amawulire oguneetantala okufulumya ebivudde mu kulonda kwa 2026 nga tebivudde eri kakiiko ka byakulonda. Bino byogeddwa Ssenkulu ekitongole kino Nnyombi Tembo bwe yabadde asinkanye abakulira emikutu gy'amawulire egy'enjawulo mu ggwanga Uganda oba okitegedde balina kubanga bafulumya ebyo byokka ebinaaba bivudde mu Electoral Commission ebinaaba tebivudde mu Electoral Commission omukutu gwonna ogunaabyogerako gujja kubanga ate gugibwako ensimbi. Kyo ekitongole ekitwala ekibuga Kampala ki KCCA kiragidde omugagga Miss Kigundu okuyimiriza emirimu gyonna egikolebwa ku mwala gw'Nakivubo Bunnambiro okutuusa ng'afunye okulungamizibwa okutuufu okuva ku bakugu. Kino kyaddiridde ensisinkano wakati w'abatwala KCCA gye babaddemu n'omugagga Miss Kigundu nga bayita mu kampuni ye eya Kiham Enterprises Limited. Ham yalagiddwa okuba nga ate ajjawo ebintu byonna byabadde atadde ku mwala guno okukakasa nti muyonjo ng'era amazzi gatambula bulungi ssaako n'okulaba nti tegukosa muntu yadde n'omu. Ebyo byo ng'ate bikyali awo yo kkooti enkulu Entebbe yataddewo olw'okusatu lwa wiiki ejja okuba ng'atewa ensala yaayo ku misango egivunaanibwa Musuuza Juma amanyiddwa ennyo nga Madubala. Ono yalabiseeko mu kkooti eno era nga ali ku misango egy'okuteeka obubaka obusigo obukyayi ku mikutu gye migatta bantu. Olaba n'empologoma mwana bwesanga mpologoma ginawayo tegirumba kati leero ffe abantu mwana abategeera entasi tuweereko oba ezitemugwamu maanyi eno nsi yaffe nawani tugenda paka ngaluwedde.
Oyo ye bamuyita Gaddafi era nga bibimu ku ebyo byayogera mu kooti weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko avuddeyo bw'atyo n'akakasa nti kyawedde dda yataddeyo dda empapula ze ezimukkiriza okuba nga ate yeesimbawo ku ntebe ey'okukulembera eggwanga Uganda. Agamba nti ali dedicated mu kupromotinga good governance oba enfuga ennungi, national development, enkulaakulana, gattako togetherness oba unity, obumu, era bw'atyo n'agamba nti together we can build better Uganda. Omukulu amanyiddwa nga Frank Ntambi yakwatiddwa era ng'ono yakwatibwa ku lunaku Lwakutaano. Maya fact nti yali weekend ng'abantu bayingira weekend yabadde alina okuba ng'asindikibwa eruzira okutuusa ku Monday. Yes. Naye nga omu ku baasanyukidde okukwatibwa kwe kuli omukulu amanyiddwa nga Abitex n'ategeeza nti mujja kufuna we mukoma, mwogera nnyo ne muyita we mwandikomye. Kalebule yamutuusiza wano. Kasuku bino bye yayogedde ku nsonga eno. Getufunyeeko getwakafuna okuva eruzira nti enviiri zo tayina zonna ate eruzira bw'otuuka basobola kusalako enviiri zonna zo enviiri zimuvuddeko. Walagi yenna amutulukuka bagamba atuuyana bwakala. Olina eggezi wali wawa ku poliisi balina kugendayo ku Monday oba poliisi togendayo Friday. Lwaki temwagendayo mu weekend? Nakimugamba naye kati yali yalekayo essimu ye nga baagala ndowooza kulaba biri munda mu ssimu. Kati bamukubidde ne bamugamba nti bayisawa 7 bw'oba togikimye oba tojja gifuna. So n'adduka agenda agiggyeyo we bamuweeredde ebirabo. Bamukwatidde ku ssimu. Yes, bamukwatidde ku ssimu. Naye ngera poliisi tebagendayo Friday ne weekdays beziyingira 9:10 togenda ku poliisi. Tuzzaako kife ng'abamawulire. Kati abamawulire bo tebalina nnyo buzibu kuba balina mwe bakolera. Abagenda osinga bo nawo nabe mwe ba bloggers abalowooza nti ogenda kwogera bwogezi kyoyagala. So mulina okubaako engeri nammwe gye mwefugamu. Sigezaako gamba nti Ntambi oba alina omusango, but from what we are seeing kino kiguddewo oluggi nti kati abaagala okubajjira bagenda kubeera baki bangi. So kati naawe ng'omuntu olina otandika otuula wansi n'obalaabalamu. Tetukugamba nti move slowly olabe ekikola ki kiddako. Omukulu amanyiddwa nga SB4 avuddeyo bw'atyo n'asaba abantu ab'enjawulo okuba nga ate bajja omumwa ku mukyala we Anitaira naddala abo abamuvuma omwo mwosa full figure kubanga ye akutte ekisooka abategeezezza nti bwemba mulina kye mwagala okuba nga ate muvuma mu bivume ye oba mu bivume Mamafiina naye kakyala ke mukeesonyiwe. Nekyala ne muve ku mukyala wange muve ku Ani mumuleke kakyala katono, kakyala kalungi, kakyala kampisa, mumulekete mu mukozi. Muvumenze nange, muvume mami. Naye mukyala wange bambi mumujjeemu. Olunaku lumu nja kunyiiga agambe. Oluvannyuma lw'okulaajana ennyo ye mwana mulenzi Samid Might Family yayitiddwa ku kitebe kya NUP era nga bw'atyo yasisinkanye President w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bawayaamu era bw'atyo ku bujjanjabi n'amuwaayo emiliyoni za Uganda 3. Awo nno bingi byagenze maaso okuba nga ate byogerwa okuva mu bannankyukakyuka n'abatali bannankyukakyuka. Naye ng'amangu ddala ng'amaze okuba nga ate ava mu ofiisi eno yakubiddwa essimu okuva eri omukulu amanyiddwa nga Abaho Frank oyo amanyiddwa nnyo ku mukutu ogwa TikTok n'abaako ebibuuzo bye yamubuuzizza era nga era kuba nga ate mbikutuusaako olabe butya bwe yabyanukudde. Naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Barrister Timo yamutegeezezza nti ekyo yakoze kya bwerere aba NUP baamukoowa oba baamukyawa. Bannayuganda leero Lwakutaano nnaku z'omwezi 22 nakedde ku makya puroguraamu yange ya kusinkana mukulembeze wange era musinkanye ne twogeramu ne munnyonnyolamu wentuuse. Nebaza Bannayuganda abankwatiddeko kuba wano buli mwakutukwatirako bukwatizi naye asitudde obujjanjabi nampa. Abantu babulidde nti n'okusomedde ebyokubeera controversial ebyo bingambye olikirawo okubeera kajabangu azaala ekibya kiwonge naye kankwagaliza okuwona obulungi muganda wange President kakangende oleme kunafuizibwa obeere ng'obeesobola kama akonsaasirire muganda ojja kuba fiiti nze manyi ojja kuba amina ogamba otya sami
Sendi mugana ngo gambo. Waro jari wange bari okwanganye kubaga video zongoli woze mudu. Ate nze nonya buyambi era nabo bampitidde obuyambi wa miliyoni 3 nandiziganye. Bakwate miliyoni 3 Adana aswade kati oba. Yenyini Kyagulanyi. Ye president uzo wite Kyagulanyi azo wita president. We Sebo nonya buyambi era nesali musale wampita ngenda saa nonya sente za kujjanjabo. Ya olusuku. Era wofuna yeye yampita ebeja wampita beja kuteesa ngenda. Wogenda nonya buyambi. Nonya buyambi era Kyagulanyi ampise nampo yanjabi. Akwate miliyoni 3 Yes Sebo. Ata mwika Kyagulanyi oba president. Angeze ngati ngeze mustate house Wali ngeze nga artist nga muna Uganda ati anya duko Kyagulanyi oba president. Kyagulanyi yampise Robert Kyagulanyi setam akulira ekibiina ky'opposition ekyano bade manyo twagenda baba bade bakade kamaanyi zeneze kulu Wayini musajja mugezi abaddenga akulaba kati Sami kankubulire Sami NUP yakuzira ge mazima bino bikugambanga mukwano gwo NUP yakuzira aba NUP tebakwagala NUP teri kwagala bafutu soja tebali kwagala abana bechuka tebali kwagala ne woli besibako ne woli kola ki gwolina kutereza mutima gwo kyokola kikolenga gwo omuntu osegeera nebera wongo okimanyi nti baliwe weteekako tebakuliko kati njagala weebuuze bebe kulu abadde agenda okuweerayo sente za sajale omuleseewa bali lupaza abadde bakeeranga mu ddwaliro badde eno obaleseewa obadde olina osigala eno abantu bakuyambe because we wali tonnaba kujja nga bakuyita mbega wadde okomyewo tekigenda kutuuka era bagenda sigala bakuyita mbega osegeera ne Bobi Wine okwaniriza takwaniriza ati oli fuutu soja we gwayagala ennyo akwaniriza because abadde ayagala kujjawo kiri nti nno NUP teyakola ki teyakubeererawo oyogera zaake oyogera kwakati Sami lindako wagenda ita weekends okomewo wano otugambe ne sente ze bampa ede zina kyezankolera ozanya agenda biwuliriza ebyo ffe teri n'omu agenda biwuliriza kati opamye mu luzimu obadde osena obadde olina osigala eno ku bantu buli omu nakwatira bamama fiina be balina sente ezayinaako agamba mama fiina olaba omuwala yazze wano n'amuwa miliyoni 5 eno we wali abantu abalina sente ezitalina ayamba ezitalina agamba ng'abantu bajja zikuwa ogende wejjanjabe omala owona akataago. Sami the Mighty Family olowooza wasinze Robert Kyagulanyi sentamu amagezi olowooza oli mugezi kutwaleko mu deep politics ezo game Museveni zaakuzannyisa za bulabe nnyo eri obulamu bwo lwakuba tokimanyi walwala bizinensi era obulwadde obukozesa okukubirako abantu abalina ebigendererwa ebyokununula eggwanga gwe mulimu gwo gwozza okola Museveni obadde ng'omukolera ebbanga lyonna omusajja oyo akimanyi olaba nze nkimanyi kati gwe baggaye Kyagulanyi takimanyi omuyita fala olowooza wamufeze n'okwata obumiliyoni 3 era olwamaze obufuna n'okolerawo bisitatement nga kumpi bikkakkanya mu kkakkanya kati kankubulireko akantu eyo bakuwadde protection omusajja oyo alina ekisa kingi nnyo ekyo nkikubuulira ku byonna byokola n'emizannyo gyonna gy'okola asigadde akuwa protection oli Museveni anoonya kikkakkanya mukulembeze mu bantu okufaakwo basobola okukozesa ng'omulimu gw'okukkakkanya NUP n'omukulembeze okutwaliza awamu ndogwe sawa yonna bagenda kujjawo era babadde basobola okujjawo sawa yonna bakukozese ng'empiki eraga nti fuutu soja abaddenga mulwadde oyo abaddenga anoonyanga buyambi omusajja oyo kati lengera afudde oyo ye Museveni
gwokolera ekyo nkikubuulira ng'okugjawo layisi layisi awedde emirimu akugjawo n'atandika wano ekiboozi naye kati ensonga eyagiprevent nze kati munaagamba mutya nti tayambye ate nga si gwe gusoose bazze nga bakuyamba Sami the Mighty Family era bazze nga bakimanyi nti n'ebikolwa by'okola obadde nga mupimi ng'opimira basajja abo tolowooza nti nze Kisekawuma lumbimanya omusajja oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanga tabimanyi oyo musajja mugezi asigadde wa kisa era asigadde agamba omwana ono basobola omutta tamanyi muzannyo gwazannya n'asigala ng'akuyita akuwe protection oyina kuddeeyo ne weebaza kubanga by'okoze byonna binyiiza bunyiiza wallahi binyiiza ne by'osigala okola binyiiza toli mulwadde Sami ekyo nkikubuulira bw'oba kale waliko omulwadde emabega wali eri naye kati toli oli mu scripti ekyo nkikubuulira fe abakwetoolodde batugamba oli mu script ewedde emirimu obulwadde obukozesanga bizinesi walwala bizinesi banno balwala bulwadde gwe walwala bizinesi bakuwadde protection nkikubuulira Olutalo lw'obuyinza mu kibiina kya NRM giyite National Resistance Movement lukyagendera ddala mu maaso wakati wa speaker eyaliko Rebecca Atwala Kadaga n'omukyala aliko kati amanyiddwa nga Ntambi balina olutalo lwabwe era nga lugazi ddala beerangira buli lukyo nalangira munno obulwadde oli nalangira munno ekizigo kakati nno obukyala amanyiddwa nga Rebecca Kadaga yagenze maaso okuba nga ate abaako byayatulira Ntambi mu lukiiko olwabadde lukubiddwa aba NRM aweerako ddala nno ngera kuba nga nkusiibuza ebyo ate nkujjukize nti ka airport pickup tonnerabira mbadde PJ ate kuumira mpeera asigale nga kunkumidde mbeera bulungi weeraba Munna Uganda otambudde oboya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu toddamu kutangatanga anti Molden International Labour Consultants Limited bebuka abakakasibwa gavumenti okukutwala emitala w'amayanja mu mawanga nga Kuwait, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, UAE wamu ne Bahrain okwefunira emirimu nga egy'aba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, pedicure ne manicure, house atenga n'abakola ku bisaawe by'ennyonyi nga ba loaders ne ba offloaders babeetaagira ddala bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 0787752329 oba 0741738821 oba baweereze message ku WhatsApp 0772883026 basangibwa Namuŋona na Kibinge Road mu Rubaga Division beba Molden International Labour Consultants Limited shaping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm happy to be able to talk to you today on this subject, and I want to begin by noting that the speaker among is already a member of SEC. She's here. She's already here in SEC. I want to take note of that one. The second one is that I'm the incumbent. I'm the incumbent. I have been a member of this party
since inception. I started as the chairman of LC1 in 1989 in my village in Bulamuti. I moved to LC2, or the National Resistance Council. I've never been to any other party. So all my life, I've been a member of NRM. Secondly, Honorable Chair, I think we should not have politics of expedience. You see there? Yes, President. We should not have politics of expedience. When you are filling the form, expression of interest, you are asked, what have you done for the NRM the last 10 years? Those are the guidelines. We have not changed them. The person aspiring to this office has only worked for 3 years for the NRM. Whether she was doing work is dependent, that's your business. But for the NRM, she has only worked for 3 years. So let us not gerrymander the guidelines. We have not sat to amend those guidelines. Can we allow the Right Honorable some more 2 minutes? No. Don't stop me. Don't stop me. Your Excellency, a national chair, I was a backbencher for 7 years before becoming a Minister of Regional Corporation. Patiently, I was patiently seated for 7 years as a backbencher. So I don't understand why there's a rush. Someone else just come for 3 years, wants to be in the top organ of the party. I have done my work well. I've supported the NRM in all the elections, all of them. Supported the referendum to return multi-party. All the campaigns, I've been involved in them. As a Deputy Speaker and a Speaker, I've ensured that all our budgets were passed. I've ensured that the bills support the manifesto were all passed. I have marketed this country throughout the world. I have. I'm now the Deputy Prime Minister. I'm still doing work of integration of the East African community. And I want you to remember that just a few years ago, I was publicly humiliated in this country. Publicly humiliated the way I was removed from the office of the Speaker. I took it in good stride, continued doing my work. But I'm being followed. How much more can you press an individual? Mr. Chairman, I think it was your duty, and I have been talking to you about this matter for some time. I had informed you that if this matter goes to a contest, it will cause serious problems in my community. You may think, people here may think that you're fighting an individual, but you're fighting a bigger community. And that's not right for the politics of Uganda. It would seem that in this party, loyalty is not important. Integrity is not important. Commitment is not important. That's the message you are sending here. If we allow someone to come today and become the head of the party, why is it that the members of the party are always thrown out to make room for the newcomers? And on this one, Excellency, I'm speaking for many. I'm speaking for many. Okay, stop, Order, stop. order. Listen carefully. Listen carefully. I also want to demystify
this view that the Speaker must be in sec. It's not true. Your Excellency, you may recall that this office was created in 2005 because of the lobby of the women members of NRM. We needed an office to speak for us. That's how it came. Nothing to do with the Speaker. And I keep asking, suppose the Speaker was a man, would he also come here to sit on behalf of the women? Suppose the Speaker was a member of opposition, would he or she also come here? These two offices are completely separate. They are completely, that's why that person is now sitting there, ex officio. So, if Among is already ex officio here, why does she want to go again take this seat? How one person sit in 2 seats? So, Your Excellency, I think this is unfair and not good for the politics of this country. So, in our last meeting, I'd said that since I'm incumbent, and by the most senior in this party, how can you tell the senior person to move out for a junior person? How? What party are we building? So, Excellency, if there's anyone to be a special nominee, let it be her. I'm the incumbent, and I think I'm entitled to remain in my position. It would send a very wrong signal. That's why you protected Haji Chigongo, because of sin.